nze kyendowooza oba waliwo kibiina kimu oba waliwo omuntu yeesimbyewo nga independent omu lyeggwanga mu budde buno ligamba nti mwami Museveni wangi obudde bwakukyakodda kiki nti bwakukyakodda bwekuba kulima nti sizoni yakuyitakodda beetaaga muntu asobola okutandika ne sizoni era n'atambula nayo bwemwamu nawangula Museveni temugenda muki ne bwe muneegatta ebibiina byonna kati nkubuulira amazima ne NRM ne bweneeyegatta ku NUP naye Museveni n'asigala ng'ali yekka ajja sigala abawangula mbuuza lwaki abala obululu ani amusasula alangirira ani amusasula bwe bakubba gyoloopa ku poliisi ani abasasula abalamuzi ani abasasula nedda ezo sente zamuliwa musolo no ani abasasula gavumenti anti kati wano kyakyuka mu Uganda tetulina gavumenti tulina Museveni gwebeera ng'okimanyi mbuuza lwaki so Museveni bwe yali badde wakuvaako kyali badde bwekiti ng'ebitongole byetengerera nti poliisi so si poliisi Museveni otegedde bulungi so kakati mugenda tukiriziganye newankubadde Museveni yazanya kaliyoki nga akalulu kaweddako omulundi oguwedde n'agamba Bobi Wine yamukiiti tukiriziganye Museveni bamuwangula ate omukakavu oyinza okuba toguyina naye nga amazima ogamanyi nze nkubuulira amazima kirungimukulonda wakiri mbumala muttooyo nemanya mbaddeubwana Uganda tulinga abantu abasiru abasirikale benyini abakuba abantu emiggo bebasinga obunaku bebasinga obasanga ngudo nga bayuya tebalina mirungi magezi bula lyamagezi yeri batawanya kubanga bebalina emundu bebalina buli kimu nabo bantu ne Museveni naye mundu kyokka abantu bavuddeyo okwekalakasa ate babakuba miggo bamaze abantu okuddayo ne bayuya kati kakugambe bannayuganda tebaneetamwa era mwitu omununuzi yali muyeekera nekati akyali muyeekera tabeerangako mununuzi wabula yabazanyira buzanyizi ku bwongo n'amanya nti abannayuganda bawunnama kankole ki kati kibanga wetutudde wano nenkola bwe nti nenkukuba gwe n'okuba ono ngolowooza yakubye kati ne Museveni kyakola omulowooza lwaki bannayuganda tebakkiriza nti teri ADF ngolowooza lwaki kitandise odevelopinga golowooza lwaki bannayuganda batandika obuuka nti koni taliiyo tetukyawuliza koni kiki enkugirayo ono mwami Museveni muba muzuukusenga mulowooza kusiimuula ye nga ekyuma ekyerawo ate kyeyafunye timwe munaazuukukira mwegolole mugire ki ye ekyuma kimaze okukiriningawo kati mutuuke nga temulina bumatiza abantu ffe twekutte ebimu mbadde mutunulira mu bugundi gyakoze adresi ye gyakoze ku lunaku lwa liberation kigambo ekyo tuddamu kyogera manyi kitegeeza mu Luganda mu Uganda tulina liberation day kitegeeza kwenunula kati weenunula Museveni weenunula nga tolina kikyo Museveni yeenunula kati gwe wabadde ku mukolo gwe wagenza okwenunula wabadde ne kadi simengo lubadde lunaku lwe bakye namaze olaba abaana mwenalemueyo kati bayigidde muzeeyi amagezi bamukuba buli lunaku bamubba yagawe mwabalaba enguzi nga kizibu kyangu kumalawo naye munange kisse gavumenti y'emyaka 10 kibata corruption tekigisse ayagala ensebere bwetu ebere corruption yes ye kyayagala lwakulaba nti mwe temukimanyi kati ono zemango gwagamba mbu oyo wa mirembe kubanga tumusisize tugende era bano abaana abavubuka bagamba Museveni matakonko baali bagambye kitufu mata omanyi lwaki Kamala eyo matakonko omanyi lwaki Museveni matakonko aganoze anti mu gavumenti ye mwosanga ng'amasomero ga gavumenti gakola bubi nnyo ng'aga private gakola bulungi era ekiraga nti Museveni matakonko nga bwe bamuyita mu gavumenti ye mwennyini mwosanga omusomesa ng'asomesereza ku ssomero emyaka 5 ng'alina omwana alina emyaka 15 nga teyasomera mu ssomero eryo nga omusomesa oyo asula mu nnyumba y'essomero omwana n'akeera n'ayambala uniform n'agenda ku ssomero lya private mu gavumenti ya Museveni ono mukozi wa gavumenti tayagala kyokka services zaali mu kugabira mu gavumenti teyegomba mwana wazo omwana etazifuna otegedde mwosanga abasawo aba gavumenti
nga balina amalwaliro ga private ng'abaana baabwe gye babajjanjabira ne bannyaabwe n'ab'ebika byabwe bakimanyi bulungi nti mu gavumenti temuli. Tubanirizaako mwena gye musizira okubanga mutulaba abali mitundu byagenda ebyenjawulo gye muwangalira mwena abalaba Great Media UG n'olwaleero naku tuze abasubscribinga n'abasharinga tubeebaza mwebale abongerayo mwena ababirawa ne mubyongerayo tubagamba nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndina abakulu leero ensonga etuleese tugenda kwogera ku nsonga ya obwegasibwa b'opposition ekinywa okwegatta kwa opposition nga beegatta ku Bobi Wine binaavaamu ebirungi bo nga abawangadde abamu ku bano abalaba ensonga Wamise Mango senior politician oli naye abigoberera ng'omuwagizi bo bwe baba batunuulira kino basuubire munnayuganda nti agenda funamu ebibala. Semango katutandikire wano kozi bannayuganda ensonga eri emu nti okwegatta ku opposition oba obuteegatta bonna bagoba omuntu omu. Gavumenti eri mu buyinza kugijja mu buyinza kyekinyusi era okwegatta ndowooza bandibadde bagatta birowoozo byabwe byonna. Tulimbye tutya ani kati obudde buno aliko amasannyalaze aga free phase nga bo tebanasooka kutunuulira nze njagala mbere pulezidenti nze njagala ku bonna mu bibiina byonna nga byegasse ani aliko amasannyalaze amayitirivu nti ono ffenna tuteekewo omubiri kati kubanga kyolina okumanya nti okwegatta n'obuteegatta ne bwe muba temwegasse naye ne musigala nga mulwanyisa omuntu omu ng'era mmwe temwekozeemu bukodyo muba munoonya kumulemesa 51%. Ne bwe mwegatta ne musigala omuntu omu otegedde bulu naye ne mutaweza era oli kumulemesa 51% asigala awantu oba ntegedde ndikitegeeza ebibala by'okwegatta oba obuteegatta bannayuganda bo babyagalamu. Oba oli wa DP ddala oyagala enkyukakyuka oli wa FDC oyagala enkyukakyuka oli wa UPC oyagala enkyukakyuka oli wa NUP oyagala enkyukakyuka oli wa anti oyagala enkyukakyuka otegedde bulungi naye kati osiŋŋaana nga bwe wabaawo DP ate waliwo DP eri mu NRA kitegeeza kakati ate oyo aba ayongera oli kumwongera 51. Bw'osiŋŋaana amanya akena ali mu UPC ate naye abakyala abamu n'abantu abamu bali eri mu NRA kakati kitegeeza 51 oyo aba tagirwanyisa yaba ali oluusi anoonya kasente kawogo we kali kugatta kuuli kati bw'otunuulira nuupu yeekulaga nti kakati tulwana kakati yekyo ekibiina kye tulinawo ndikitegeeza bino ebirala olumu biyinza okuba bitunuulidde ensimbi naye bwe bavaayo nga tebatunuulidde ensimbi ne beegatta era okwegatta kwabwe kati nze ekyalimu okusomooza kwe kwefudisi olina nga bakyakatonga yenajja nankundi eyamuliyati eyamusemujunganda zonna zigendedde ku ekyo kyetugamba kyokwegatta nopu ya mawo ne nopu endala manya gundi DP ziri ku kiri ntegedde bulo kyetugamba nti olutalo lwonna oba mwegase oba temwegase kulemesa gwe muvuganya 51 obutagiweza batagiweza akalukadde bwamu ne bwe 10 kubanga ne bwe mwesimbyewo ebibiina byonna buli kibiina ne kigenda nga kimukwateekako enkwagulo ne kino tekiteekako enkwagulo ne kino ne kiteekako enkwagulo mumulemesa ntegedde bulo ne bwe muba mutaddewo omu kulemesa muntu kati nze ndowooza munnayuganda yenna waali okwegatta oba musigaddeyo mu bibiina nga gye munaavuganyiza buli omu aleete pulezidenti oba mugenda kuleetawo omuntu omu ensonga eri emu kulemesa musajja oba gavumenti eri mu buyinza kufuna NRM 51% mukalu kyekikulu munnayuganda kyagala okuwulira. Semango ekibuuzo kyange kikimu bw'obitunuulira bino olowooza mwami Museveni bimuyigula ettama nti obwegassi bwabwe nga abopposition kulina kikugenda omunyeenya kimunyeenya era baakitya nnyo naye ekizibu nti bannaffe abamu ebibiina ebimu biremye okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwa bannayuganda nti l'opposition nga bakolera mu nkwawaate z'NRM ontegedde bulungi nti awo munnayuganda bwenfuniramu okutya mubamu nolera nti eno waliwo eyamuliyati baga yalidde sente ate wa mwami Museveni
ontegedde balo bwate obalowoleza mu kwegattira bannayuganda babaagala ettaffaali ly'okukyuka yenkyukakyuka nowulirayo nti mawe ate ali eri munda oyo aba omwetaaga mu nkyukakyuka kati omulimu gwonna guli ku bannayuganda wansi omulonzi fe abalonzi wana bali wansi bannannyini nsi ontegedde bulungi fe kasita tufunawo kyegamane bwe kiba kibiina kimu abantu nga kyekiriwo oba wa independent ontegedde bulungi twetaaga nkyukakyuka eggwanga likyuse litya revolution gavumenti baani abasobola ogiteekako kubanga opposition kulaga abantu oba kulaga gavumenti ti bino bitambudde bubi ne bino bitambudde bubi bwe batabaawo opposition bwe bateriiwo bannayuganda ate singa bali bubi ne buli olukya oba wawe ekikitambula obi ne bakyogerako ennaku zino abavubuka kyebayita okulabisa nti kati okulabisa okwo abamu mu bibiina byaffe owulira okwetaagula okuliyo naye nga beetaagula lwa nsimbi oba oli awo nga waliwo gye baayisa ekiro kakati okwegatta wano kyegambenti tusobola okwegatta naye ngaabamu okwegatta kwabwe kuli bbali nze kyendowooza oba waliwo kibiina kimu oba waliwo omuntu yeesimbyewo nga independent omu lyeggwanga mu budde buno ligamba nti mwami Museveni wangi obudde bwakukyakodda kiki nti bwakukyakodda bwekuba kulima ti sizoni yakuyitako dda beetaaga muntu asobola okutandika ne sizoni era n'atambula nayo Frank ngeyanziza abatulako iki nze Frank nga bwampise baga atali gasumba nze Frank ategeera Frank omugezi gasumba tategeera ekigwakyogere naye ate sobola kimenyawo newawadde sinze nkyogere kubyozoola oyinza kimuwa ne bwe mbasi kimuwadde gwe tunulya gasumba ne byazaakola gwotegeeteekeo oba ategeera oba tategeera tegeera okwegatta kuno tekulina makulu lwaki tekulina makulu binono byengenda okwogera bikwetaagisa okuba nga otegeera nnyo oba oli muwagizi wa opposition oba oli weenaalimu aba tategeera mubireke kuba mujja kunvumira bwerere nga ne byenjogedde temubitegedde bannayuganda ensonga esibye ku Museveni ku ntebe eri emu tetwetaagisa kwegatta tetwetaagisa kukolaki tetwetaagisa kukolaki ensonga esibye Museveni ku ntebe sente mani na bwavu mu bantu bwe yaleetanga yaleeta obwavu sente n'azisigaza kati nze mbabuulira amazima ne bwe muli egatta kati kaaba Yesu najja neyegatta ku Nuupu tesobola kuwangula Museveni mbuuza lwaki abawagizi basobola olonda Nuupu nga bangi okusinga ku ba Museveni naye omusajja abagamba bwe munaawangula Museveni temugenda mu kalulu bwe munaawangula Museveni temugenda mu ki ne bwe muneegatta ebibiina byonna kati nkubuulira amazima ne NRM ne bweneeyegatta ku Nuupu naye Museveni n'asigala ng'ali yekka ajja sigala abawangula mbuuza lwaki abala obululu ani amusasula alangirira ani amusasula bwe bakubba gyoloopa ku poliisi ani abasasula abalamuzi ani abasasula nedda ezo sente zamuwe wa musolo no ani abasasula gavumenti anti kati wano kyakyuka mu Uganda tetulina gavumenti tulina Museveni gwebeera nga okimanyi mbuuza lwaki kubanga olaba ebintu ebikolebwa nga mugamba kino tekyalikoleddwa n'olaba omwogezi wa poliisi n'avaayo n'alimba ensi nga naye ng'agirimba abikirira ki kyetwaliise gavumenti so Museveni bwe yalibadde wakuvaako kyalibadde bwekiti ng'ebitongole byetengerera nti poliisi so si poliisi Museveni otegedde bulungi so kakati mugenda tukiriziganye newankubadde Museveni yazanya kaliyoki nga akalulu kaweddako omulundi oguwedde n'agamba Bobi Wine yamukiiti tukiriziganye Museveni bamuwangula ate no bamukakavavu oyinza okuba toguyina naye nga amazima ogamanyi naye tosobola kumuwangula gwe bw'aba nga gwagaba emmere ng'olina omwana wa neiba n'owuwo ng'osigazaako ekibego ky'ettooke kimu kiwaani oba olina kiwawuwo kati ono alangirira obululu akimanyi bulungi bw'atalangirira Museveni Bobi Wine ajja kujja n'abantu be bakyuseemu agambe nti enanga tokyayogerera poliisi ati genda okole ekirala
aleetewo ow'amazima gwamanya naaba ow'amazima. Kati eyo ensonga lwaki nabo munaaba mukola mutya? Mujja kwegatta, mujja kwekalakaasa, mujja kusimba ebitooke, mujja kwokya enguudo, mujja kukola byonna. Ono Museveni tebamuggyako na kalulu, Museveni tebamuggyako na ddembe, Museveni tebamuggyako na kalulu, Museveni tateesa. Lwaki omalamu bannayuganda? Si kuba malamu maanyi, amazima gali tufuula ab'eddembe. Era nze njawukanako ne Frank. Naku ezo nali okumidiremu wankyogera nti bannayuganda tulina kugenda mu maaso n'okulonda. Obusungu butukwate. Mujja kulonda kugamba kino Semangu olwaleero mugende maaso n'okulonda omuntu nga n'obudde bwe bugenda nga bwe mufa bwe muggwawo abalina obusungu nga bwe muzaala abatalina busungu. Ne Museveni okujja mu buyinza bannayuganda bamala kukwatibwa busungu. Tebakwatibwa busungu, yabalimbalimba anti ye yali omuyonensi ate olaba obote mwetikira bwere. N'olwaleero ensi eno eri mu kwonooneka gye tukoma okukolima n'okukaaba n'emiranga onfunya bulungi olukya muwoze emiranga. Munnayuganda buli lwalonda n'atafuna kyeyeetaaze. Obusungu bulinya bwe bumala okulinya Semangu bwe bumala okulinya bwe balimutuusa mu 20%, bwe balimutuusa mu nga bakuyita kulinya nga bakuwa ssente. Ekongo tekyaliyo ng'okakkana pulezidenti nagukira mu kyakusatu n'abukuŋŋaanya ng'alina buli kimu ne bagezaako gira nga bamunywezezza ssebo bannansi bonna. Ogamba bannayuganda okulonda bakugendemu okugendamu bagende kubanga kutulabisa kwekulabisa n'obunafu. Semangu bagambe bwoti bannayuganda bagende mu kulonda naye bagenze kulabisa so ati nti eryo nalyo kkubo kubanga okulonda bwe kutabaawo tewali bajja kwesimbawo. Ekyo abadde akimanyi kati kitegeeza bw'oba ajjeewo okulonda era abantu ne batagenda kulonda kitegeeza ebibiina tolo biba bikyaliwo waba waliwo abanaavuganya bakyali mulamu ekibaleeta okuvuganya bw'oba otaddewo okulonda yes ng'ate okimanyi bulungi mugenda okulonda nga naye muva ewammwe mugenda okulonda nga mumanyi gundi yateekeddwa obuwangu ebyo bbula lyabyakola nze nkubuulira amazima kirungi mukulonda wakiri mbumala mu ttooyi omubbi bwesiŋŋaana amatooke go nga banaku bagutema nfunya bulungi tekigaana kukuuma kubanga totegedde budde bwanajjiramu mu lusuku naye lw'oli mugwisiganya ennaku z'omubbi zibaaga. Gavumenti tegambye Museveni agenda kuwangaala nga nfudu za mmenge. Gavumenti Museveni tagenda kuwangaala nga nfudu za mmenge naye asize ensigo. Ne bw'aba asize kyetugaba bannayuganda singa era buli gavumenti zonna ezizze zibaawa mu Uganda bannayuganda bajja babiraba ne mu kinaana abantu balonda omuntu gwe bateekeddwa okulonda embeera neefuuka ndala nnyo ebyavaamu wabiraba okimanyi ne wano kyekugambe gwe omuntu kakati oba awangule naye nga bannayuganda tetuleseeyo kulonda obudde bwe mubategedde ekyo kimu ekyokubiri okimanyi lwe balonda pulezidenti lwe balonda ababaka ba palamenti tegenda bulungi naye bye balireeta ababaka ba palamenti nga bangi onfire bulungi kuwulira mwami Museveni taliweza mwaka mpala nga opposition byerina okwongeramu amaanyi. Omulundi guno lwabaddemu n'abalinga abawezeeko ali ku bunkenke bw'amayinja n'omubulawo obunkenke munaye Museveni talina bunkenke omanyi lwali talina bunkenke bwaliko. Abantu bawaana nnyo Libya Gaddafi waali bamuwaana nnyo Saddam waliwo atamutya mmwe mugamba nti Museveni ali ku bunkenke kyenkugambye ye akuse ayina ssente ayina ebitongole byonna. Museveni ng'onaamugyako e Uganda tomulinda mu kalulu kubanga yakeetegekera amakubo gonna. Kubuuze bw'obutta ku makya n'ofuna akakisa owabule abantu bannayuganda nga bwe bakutadde ensi ekulaba yonna kiki ky'obabuulira Museveni ku Museveni temulinda kalulu bakole ye yajja na kalulu kiki yali alina abaliko bagamba ekyo tekikyasobola lwaki ensi yakiragati eri hexagon yekireeta gavumenti okulemera mu buyinza. Kyovuddala mbadde mpuliriza nnyo olumu Bobi Wine nti lwaki nze njagala nzigire mu bya ddembe lyokka kisoboka. Etunisia abantu bekalakaasa bwekalakaasa lwaki
ate Sudan nga buntu butono nnyo abantu kebalimanya nti tebafuna service batekwa kufuna ne bakyawa kyogamba bwana Uganda tulinga abantu abasiru abasirikale benyini abakuba abantu emiggo bebasinga obunaku bebasinga obasanga ngudu nga bayuya tebalina obutogeroloza mitima mirungi magezi bula lya magezi yali batawanya kubanga bebalina emundu bebalina buli kimu nabo bantu ne Museveni naye mundu kyokka abantu bavuddeyo okwekalakasa ate babakuba miggo bamaze abantu okuddayo ne bayuya kati kakugambe bannayuganda tebanneetamwa era Museveni alabika musajja mulungi nnyo bannayuganda manyi lwaki kakubuuze abasirikale b'obote nafuna ku chance nabalabako omanye engeri gye bayiribyamu abantu kukwata abakazi byankoko z'abantu naye abamanya ebyomunda bagamba nti tebaali b'obote baali bano nga basiiga kifaananyi ekyo baakikola bannayuganda kwe baatandikira okwegatta ku mwami Museveni nvuga bulungi nnyo eggwanga likyuke mbeera eyo kakati bino byonna bye tunyumya byegambye bisobola okufuuka history ate bwetwanyumyanga ku obote ontegedde bulungi nti bannayuganda baasala omundi gumu tebagaa bafa katufe ne bagenda mu kakyogamba embeera tenabeera mbi mu Uganda mbi bagambye lwaki mwami Museveni yafunye 56 kyekimu ku kikula kyekimu ku bikulaga omanyi ekitegeezamangu ekimu ku bikulaga mwito omununuzi yali muyeekera nekati akyali muyeekera tabeerangako mununuzi wabula yabazanyira buzanyizi ku bwongo n'amanya nti abannayuganda baawunnama kankole ki kati kibanga wetutudde wano nenkola bwe nti nenkukuba gwe n'okuba ono ngolooza yakubye kati Museveni kyakola kati oyagala kuŋŋamba obukadde bw'abantu emiliyoni 5 tegalaba mwami Museveni byakola singa gabadde gamulaba gwe bagambye newankwadde tulina emundu nti balina emundu obukadde 5 ffenna kale ku bukadde 5 katuggyeko abanyankole akakadde kamu kubanga si buli munyankole nti ali mu mbeera nnungi tuggyeko akakadde katya kamu bano bawadde ebifo abafamire abaki tusigaze obukadde 49 aneddafe tubalidde ku 5 gwe bagambye obukadde 49 ne tukeera ku makya ffenna nga tulowooza nga bwendowooza ne tukeera ku makya ne tugamba tukiwa wiiki ejo ne tugamba bw'aba tagenze tugenda kukola tuti gwe bagamba tukuba amasasi bakuba bameka era bakuba zigenda owera ennaku 3 nga bapondoose ekiseera ekiraga nti Museveni akyalina obuwagizi ekiseera kijja ate kijja ddi mulina mumale kufa kuggwawo mulyoke mumanye mbu ekiseera kituuse ekyokwenunula obudde bwakyo samangu lwaki golowooza nti ebintu by'eddembe mwami Museveni abisobola ng'ate ye master of violence ono semangu wenaaleemwa nti mwami Museveni bwe yagenda e Dar es Salaam ku university Dar es Salaam bwe yali asoma research gye yakola ku kibayita violence okuliyo oti ng'oti akasambatuko ojjawo oti akasambatuko kakuwa sinaaliyeemu bwe bagaya opposition batudde wuliriza nti ffe wano we tuli mu field y'amawulire tumanya buli kimu omulowooza lwaki bannayuganda tebakkiriza nti teri ADF golowooza lwaki kitandise odevelopinga golowooza lwaki bannayuganda batandika obuuka nti koni taliiyo tetukyawuliza koni kiki enkugirayo ono mwami Museveni muba muzuukuse nga mulowooza kusiimuula ye nga ekyuma ekyerawo ate kyeyafunye timwe munazuukukira mwegololere mugire ki yeye ekyuma kimaze okukiriningawo kati mutuuke nga temulina bumatiza abantu ti abantu ffe twekutte ebimu mbadde mutunulira mu bugundi gyakoze adresi ye gyakoze ku lunaku lwa liberation kigambo ekyo tuddamu kyogera manyi kyekitegeeza mu Luganda mu Uganda tulina liberation day menunula kitegeeza kwenunula kati wenunula Museveni wenunula nga tolina kikyo Museveni yenunula kati gwe wabadde ku mukolo gwe wagenza okwenunula wabadde ne kadi simanga lulwadde lunaku lwe kye namaze olaba abaana mwenalemu eyo kati bayigidde muzeeyi amagezi bamukuba buli lunaku bamubba n'omulenzi gwe baleese oyo simanya yesimbwa ow'okugulu oyo gwendabye agambe mbu okugulu abopposition bangamba nveeyo ndabise gavumenti mbu bagenda ku opposition yawe ina sente n'abaana bagenda ku kitebe olumu ekamu okyokola amawulire kati badda kavuli bavayo tebalina naye toliwulirako nga bayomba kyokka tebagenda ku media council media center bavayo bayomba nga tebazibawadde ne sifeeni batazikola kiki kyebalaga
eri bakimanyi tebalina sente bakimanyi eno balina sente kakati mbadde nkutuusa eno ku numbu baba bagenze kukola bwe tunuulidde mwami Museveni ng'ayogera presidential address gye yakoze ekiro ku nguzi mwami Museveni ono bannange oba kiki yagawe mwabalaba enguzi nga kizibu kyangu kumalawo naye munange kisse gavumenti y'emyaka 10 kibata corruption ekigisse ayagala ensebere bwetu ebere corruption yes ye kyayagala lwakulaba nti mwe temukimanyi kati ono Zemango gwagamba mbu oyo wa mirembe kubanga era bano abaana bategedde bulungi bano abavubuka bagamba Museveni matakonko baali bagambye kituufu mata omanyi lwaki Kamala eyo matakonko omanyi lwaki Museveni matakonko aganoze anti mu gavumenti ye mwosanga ng'amasomero ga gavumenti gakola bubi nnyo ng'aga private gakola bulungi era ekiraga nti Museveni matakonko nga bwe bamuyita mu gavumenti ye mwennyini mwosanga omusomesa ng'asomesereza ku ssomero emyaka 5 ng'alina omwana alina emyaka 15 nga teyasomera mu ssomero eryo nga omusomesa oyo asula mu nnyumba y'essomero omwana n'akeera n'ayambala uniform n'agenda ku ssomero lya private mu gavumenti ya Museveni ono mukozi wa gavumenti tayagala kyokka services zaali mu kugabira mu gavumenti teyegomba mwana wazo omwana etazifuna otegedde mwosanga abasawo aba gavumenti nga balina amalwaliro ga private ng'abaana baabwe gye babajjanjabira ne bannyaabwe n'ab'ebika byabwe bakimanyi bulungi nti mu gavumenti temuli otegedde ati kyembuuza Ssemmango bannayuganda obusunguluza banaabufuna bati babakwatibwa bagambye ensi gyolaba eno Katonda yagitonda ennaku z'omubbi zibaana ani mubbi nkulaga lugero lw'Abaganda tosobola gamba ennaku z'omubbi zibaana ng'olaalika mubbi amaze ennaku 6 nze nkubuulira otegedde mbu ennaku z'omubbi ziryana kyokka ng'omubbi gw'olaalika amaze musajja munyolo naye Abaganda balina bwe bakola ebintu byabwe nga baleeta engero ezo baali bazitegeeza oba oyagala oba toyagala mwami Museveni obudde bwonna bannayuganda bajja kulaga obutali mu matibuzo bwabwe era babulaga dda naye tayimu bwerituuka yeyenyini ajja kutuuka agambe nti omanyi kibi bannange mbatadde sikyaddamu kubeesibago gamba babulaga dda naye kitegedde naye buli olukya bweyongera kyenkulaze bweyongera kyegambe nti lwe bamutuusa ku kisenge oliba takyalina kwekyusa bajja bamukutwa kaloma ate kati nga olunaku nga luno olwa 26 nze nabadde era ndowoozaamu ekintu eki kubanga sirwe yawambirako nga muzeyi jajja ne ku mbeera gyalabanga abantu bannayuganda kasoli wa 2 wa 3 ate nga ebbeeyi ebintu babigula ebikozesebwa waggulu abantu ettaka babagobadde abapangisa yiika 3 wano weyabadde alangirira kazindalo naga bannange Entebe eno mbadde nsaba nfune gwe njikuwasa tasobola naawe olwaleero nze mbadde musuubiramu ebintu ebirala bisoboka era ejjo nagambye sijja muwuliza ti kampulirize lwanki olwaleero nti ayinza okuba ekyo kye mbadde nsuubiramu ekipya mumenunula ebisinga naye yabifuula luyimba ekyo katiyize ekyo naye mbu abiyimba sirwakuba mutasobola bimalawo gwe tokimanyi bwabimalawo talina kyagenda kulya ayi gigi yagamba abali b'enguzi buli lwemba mbagobaganye basibirawa bweru mu State House buli lwemba mbagobaganye bisongawa wa muzeyi kati Ssemmango toyinza kubanga osuza omwana omubbi ojje ku kyalo mu lukiiko lw'ekyalo otugaye nti ogenda kukwata ababbi ate abakuli mu nga bebabo sigamba ate abali era naye era ababba bonna erangigambye nti olwaleero bannaye mumenyere ababbi abo mbakwateko yagamba ababbi abo mubaleke kasa tebazitwala bweru bazisiga wano kikyasinza okunuma bekakwene sinali endala yabadde ku minister wa finance yavaayo jo ne bakola audit ku bakozi ba gavumenti emisambwa omanyi yabayanukudde eggulu anti mwe temukyagala muliza ffe tumulaba tumanye tusikulwawayo ensi mu Egypt nga tetumanyi nebukya ku makya tulina kwogera lu Egypt kera nga olumumunya naye nga teeka lyayise bakube nga ffe tumanyi yagambye ngenda kuwandikira ba CID bakole okunoonyereza kati esente ze bawadde ba auditor
abakoze audit ne bamanya ekituufu ate gwoteekemu ba CID ezo zonna omanyi lwaki omanyi ebintu bya egyo emisango omanyi gye gisibira kati kankugamba amazima ga Katonda abo abakozi ba gavumenti bowulira nti misambo si misambo gye bali wabula ojja kusanga mbega abegere mubende ng'ali mu kulisiti y'abasomesa nedda nga gye bamusasula si bwe kiba edi osege nedda omusawe ng'ali mu ddwaliro lya gavumenti kanti kunyonyole obulungi nedda kati ogenda mujja ekituufu edi abo boolaba kati tugeze abasomesa aba yasoma obusomesa n'agenda ne ku gavumenti ku payroll otegedde n'asomesayo emyaka emeka ebiri n'agula bajaaji n'atandika okuvuga booda kati ye n'akolagana ne headmaster mu ssomero akasente ne kasigala nga kakola ki nga kajja ne bakagabana bameka babiri ne ku basawo bwe kityo baaje bali nga baali babusoma then kati enamba entono beebo nga omanyi omuntu bw'obeera mubbi oba otya nnyo okubba atatya mubba kati beeraliikirira nti abayeekera bayinza okukola kino kati bateekamu bambega ne mabaala ebakugamba n'omukazi gwoswa naye kayinza okubambega tegedde bobambega nze nesibalabanga soka kati naye ngaate abali ku mukolo ne beewa kati kamuwa amagezi ndimbega nembega munange taze naye uli magega ababubire kamuwa amagezi oyo omusajja wamu antibo oyo omusajja wamu saana kwogera linnya lye olumirwa bwereera omutwe ekintu kyali kikwetagisa abo bonna ba advisor boyina kyete kikwetagisa funa advisor n'ogwo gwe bw'oba oyagala okukulembera eggwanga n'omulambo guguli kulembera kola ekintu kimu malwaliro malungi mudo nnungi masomero malungi ettaka baladisi be balekerawo okulibba n'abantu kubanga kyekitawanya banna Uganda gwe bagambye Museveni tumuwala kubanga nze saagala Museveni nze simuwagala nga president naye gwe bagambye baŋŋambe aveeko nze nfuge si kyenjagala saagala kubeera president ne lwaki muwalana adibaza ebintu by'ensi naye yakeera agambe nti amalwaliro malungi amasomero malungi enguudo nnungi kasooli si wa 2 kuba kati kasooli obudde buno wa 45 akawunga kiro ya kasooli ya 45 kyokka kawunga ka 10 mmeka otegedde logiki mutono nnyo naye n'omusanga nga agobagana n'abavubuka abenjaga kubawa ssente n'agobagana n'ababooda yali emmere kitugimma abaana baffe bazze bane banyabo tubebaza wetwatandikidde tunatera okumaliriza akantu katono nnyo yali badde ali comfortable singa ali n'amagezi ago tweyanza nnyo abatugoberedde abasubscribinga ku YouTube channel yaffe ya Ik Great Media yugi mwebale abatufollowinga ku TikTok yaffe ya Ik Great Media mwebale abali ku page yaffe ya Idris Edward mwebale mwenda gye musinzira okubanga mutulaba ffe tusiima bwongerwa mwebale tulaba response yammwe komenti zammwe eziyisaamu ezimu nga zatusabuddemu ezimu ne mutwebaza wiiki zokugamba abatuvuma mbasiima ffe weetuli tubeebaza kubanga batulaga entegeera yaabwe mukkirize tubasibulidde wano tujja kuddamu omulundi omulala kumata kumira musaala